lwaki tanywa mulekanywe kati waba tabinywedde kati gwe oba obinywa lwaki gwe tobinywa ate omugambye muno tabinywa kati gwe oba obinywa lwaki tebanywa babinywe tonjira ssebo biki bino byonjira byabana abasajja bamu temunjira gano makaga n'entebe zange zinalekamu sinzi zino zonna bazigaddira wano wange kasule nti kyenkoze kyonna ogenda kuba bulungi ogenda kutereera kino kikubaddeko webale kubikola ssebo webalire eddala webale byokoze biki ebyo byokoze era bigenda kuddira omukyalo biki naye atambule n'endensi abo ng'etenendensi atambule ng'omusana agende ng'omusota mpuliriza atambule ng'omusota agende saagala kuddayo mulabe n'amaaso go njagala omuwulizenga matu mpuliriza njagala toddamu omulaba n'amaaso go nakusonyiwa olw'ensonga sandize kutuula wano w'oli nakusonyiwa ekyo kiraga bulazi nti nakusonyiwa ekirala kyonnamba nakusonyiwa neyanziza ensonyiwa naye kaakati ogenda kunyamba otya nga nze mukyala munno ku nsonga gyenkugambyemu mutuufu kyonkusaba nga nawe bonaatula kati weeteke mu bigere nga ndi muwala wo nga gwonzaala omwana nga obufumbo obutagatagana kuliko omunyamba kabe muwala wange simuyamba mukama katonda yekka yayamba genda weesige katonda weekwase katonda osabe siibe naawe siiba maama bwe kiba kyetaagisizza siiba nawe bino ebadde wankola njagala bigende naawe okuva n'olwaleero jakulamula ensonga yange abantu babagamba nti ate kaakati bufunye mu bwoti babulabire ddala bulungi nnyo mulimu abagamba nti ate kaakati mutuwa ebizigo ne bituwa zinnako ne zitwonoona okitegeera balage sikini nga bwefaanana bulungi nnyo bakakase omuntu afaanana atya talina pimples talina dark spots olaba nga sikini eri very natural eri very okay ffe tulwawo okuteekako makeup nga bw'omulaba nti nomuddawo mwetonetone museko makeup kano kaaka kali kaaka oteeko kano oteeko kali era omutundu ya sikini ye nti ye mutangavu munnyo okusinga nze kale nze nga bwenfaanana of course nange siina zinnako nga bw'ondaba eno sikini yange eri ku nakyo ate tetweyerusa mutuddeawo tweyeruse omuntu ayagala okweyerusa fe tulina sisita waffe era naye yabisomera ddala bulungi nnyo kati omuntu ayagala okweyerusa ngaoyagala weeyeruse bulungi nnyo ate ng'obalansinga ye sisita neti asobola okitasiima ebula agiwa kaakati wano ewaka waffe kati mpayita waffe sebo ettooka eri likuze lengera wali eri omukulu yapaakinze omukulu yapaakinze naye fene waffe bamuggyako olwajja last time tubalamusiza bannyabo olwajja last time twatwangako ffe nali ngenda kubbako mwamunogako yali ayengedde mwajjako muto ye nannyini we era kale kajja kufa bwavu naye gwe nze nakula nga ninnya emiti okimene guno osobola okugudinya paka waggulu wakanamwe oli mulwadde oli mulwakulapakasukute anange jibu wange mukama yakutonda oli ku kamera naye osumagira tugambe nti no wasuza mugundi naye onywa omwenge
Mukazi oli mulwadde. Nange manya nti obyerabira n'enkola ki. Lwakuba sijja temulwala, nange ndi kyakula sajja sirwala. Anyway, bannange, Kirimanyi waffe tuzze naye omusaafa lero tuyambako, naye tetugenda kubanga tubalaga kamera nga bwe yakitusabye. Nze nzuuno wendi, naye kye ngenda okukola ngenda kusooka gendayo. Mu kugendayo, nsooke njogeremuuko naye. Simanyi wagenda kutunula naye ngenda kubasitya. Tusooke tugeremuuko naye, mu kugeramuuko naye, bo nnyinako we mbakwese wali eri. Nze nsooke njogeremuuko naye, akaseera katuufu kanaatuuka nja bayita. Naye nze kasooke koki. Maama tukulamusizza. Mujje balekeeyo. Kuliko omwaka. Webale kubeerayo, webale kunyirya kujja nkulabeko. Omukyalo oyo lwaki mubuuzizzaako? Akaseera kali we twajja bambi yatuwaniriza. Saatika bantu mu kamera naye yatubuuzaako awo, tubuuzaako ku mukyalo ono. Bye yatugamba twabibagamba kuba naye alina kyamanyi balina kye yalaba ekitali kituufu. Ng'abantu b'okukyalo bo babeera bamanyi nannyini waawo. Kati tebamanyi sayansi yenna yabaawo, batukakisa nga balaba nga taliwo. Kale yanyumizaamu kaawo emboozi gye saaso wateeka mu kamera kubanga tugenda kwata buli muntu omuteeke mu kamera akunyumiza emboozi gy'oyagala. Era abamu basobola okunyumiza emboozi off camera. So twagendako eyo wakaawe ntwogeramuuko naye. Mukyala nga amaze okungoba sagana kamera tulogeramuuko naye ne tunyumyamuuko ne tusanyuka. Nanyumizaako emboozi entonotono. So katufunye chance no kabwejjumbira waali omusajja omanyi omuntu aze nga mugumu olaba mbeera mugumu nga siinaako kimpaga naye kati tugenda faafaagana tembeeramu omuntu ngatunga maama nanyini motoka nga mukyanga mukyafu bakamusobola okulabula bibiri tosobola kulabayo eno tiiti ne banageraga banyina maalo bwalo naye ng'obujamu obuli mu ne baabo sinza atemakulira bwereere nve ku motoka y'abaana kaakati ye ntandikirewa sayidi wa puff puff niye abadde atudde wano akamwali oba atwekwese simanyi oba aliko emizimu gye nga gyatwekwese n'olaba neetala gano maka ga mwana sigagene n'agacupa agali eno gwe omanyi abantu abalogo jangu olabe gano agantu abantu bagobera n'agantuntu kati laba bino laba neguli eri mu kumera bino babita batya binnamunswa labayo naye yabadde atudde wano baatukweseze simanyi naye nga yeerimba
Kabate kwese yamanyi senyiga kyankola. Naye gono omukazi seba alina n'amazzi. Kati gano bagasumulula batya? Eno bagita batya jikooni? Ye kabuyonjo kiyonjoyonjo. Nkyetegereza wantu wano. Wano wasena amazzi. Laba eno ewafaanana. Naye gwe okimanyi bona amaka g'abasezi ag'ababbi baana gatuga kadde tebategeerekeka. Kati weebuuze nateekayo biki? Gwe kano akataasa okalaba? Jangu okalabe, alina byakoleramu. Anaabirayo ebidagaladagala okalaba? Ono omukazi muloga ebyadala. Omanyi balina n'ebintu ebikadde ebitategeerekeka. Naye simulaba. Kati laba bino eno. Bw'ajja wano ng'ateeka singa asenguka nnyambula. Naye kasenyiga kantwala. Oba tujja mukuuma, tujja kumulinda yeerimba nezinaba kusulawo. Tujja kusula. Omanyi waliwo nze ekintu kye nasooka okujja mu bulamu bwange kwe kutya, naye ate labayo mbu congratulations our Lord. Imagine mbu he knows the plan. Byonna mulimu Lord. Lwaki n'abalogo nabo balaga nti Katonda bamusinza? Ali mu ttooyi. Omanyi kye nasooka okujja mu bulamu bwange okimanyi kyekintu kutya. Ate olaba tuliko n'omuntu gwe mmanyi nti ekabejja. Kati nsobola okutuuka buli wamu n'okukola buli kimu. Abaana ali mu ttooyi kubanga waali kali akakeeka waliwo egundize. Abaana mwali yeekwese atidde leero. Atidde. Naye tujja kubeerawo mpaka
yeekwese tujja kubeera oba kusulawo era ajja kujjaggalewo kyogala n'enviiri zivudde ku mutwe. Twakonkonye emirundi n'emirundi munnange. Si bbala naye nga twakonkonye kyekituufu sijja kulimba era mbadde nsaba just ojja otuleko wano eno. Munnange ffe tukwinako obuzibu bwonna ekindeese leero oli mukyala munnange ensonga ndala nnyo si yeeri era onansonyiwa kubanga tusazeewo okuyingira kubanga tetukulabye tubali tukuyita tugezezzaako kwetoola tetukulaba koffe katukulindire munda mu kifo ky'okulindira wabwere enkuba egenda kutonnya era amatonde gabadde gatandise tugamba owaaye katuyingire munda tumulindire munda. Nze just mbadde nsaba ojja otulako obutuuzi wano eno twogeremu katono kubanga bye twogenda okwogerako nza okulooza ensonga eri eno nsonga ndala nnyo nnyo nnyo. Ensonga ndala nnyo sijja kukulimba era sigenda kulimba nti waliwo ensonga yonna nti ensonga eri gye ngenda okwogerako eri ensonga nanaaba n'enkita n'enkivaako kubanga mulimu n'omuntu gweyagala okuyamba naye nga tayambika. Omuntu gweyagala okuyamba akaseera ako ngayo mutayambika kati mukuba tutayambika ezo ensonga yo nengivaako nga nze nengita kyekintu kyenyinza okukulimba kyenyinza okukugamba naye saa zino eno emboozi gyendeese oli mukyala munnange manyi byaggwa era osazeewo okomewo wano naye ofa kinensi kino nkiddamu nga bwengambye nti biri byaggwa nga obadde lwakirowooza nti byaggwa omuntu oli okimanyi nti newali abeera yavaawo sijja kulimba kati nze ku nsonga sagala kumanya bibye nze ku nsonga ndyendala nnyo twogeremuko ng'abakyala sekki nina kinyagala okwogeramuko naawe biri nga tubiyadde ku bbali empulira binyagala okwogeramuko naawe omanyi tuli bakyala abafuna challenges mu bufumbo osobola okubeera kati nsobola okunyumizako ku story yange briefly nga nze nti nze kusinziira ku kyenalaba oyinza okubeera nga si kyakunenya osobola okuba nga olina bye wayitamu ng'omuntu ng'omukyala kitegerekeka n'ogamba nange kanneesasuze tumanyi okwesasuza tefe abakazi twesasuza nnyo kati nyina ekizibu ky'omwami wange nga nze oba olaba osobola okunsalira ku magezi oba nonga munnange nange nyina kye nakola nakolya wano nakola bwenti kubanga teri kirumanga omukyala ng'okedde ku makya n'otandika n'omwami wo nemukola ku ssaawa esembayo n'akulaga nti akumanyiira akuteekako ejjoogo n'akumanyiira n'akugattako embwa lwaki ngiyita mbwa okusinziira mu ngeri gye bayeeyisaamu n'engeri gye beera ekuyisaamu so abasajja balina akamanyiiro mu kuba nti balina akamanyiiro ensonga lwaki nti ebiseera ebimu nze wendaba omusajja ng'abonaabona obanga alina kyayitamu kati nahandisa okuba nga ngamba kimugwanidde kubanga teri kimanyiira nga kitonde kisajja era oli mukyala munnange ekindeese kwe kumpa ku magezi kuba njagala kwetaasa nga bukyali ono omukyala amaanyi gazze nago galeese bwe simwanguyire yagenda okunnemya amaka bakugambye nze nnene erikola ku bakyala erikola ku bakazi abafumbo tebaŋŋambye naye engeri gye okirowoozezza otyo osobole okujja wano eno banange senyiga agenda kunzita nze kaakati sizze mu bubi era nga bwe nkugambye nze ndowoozezzaamuuko ti omusajja engeri gye yakumanyiiramu kyewamuwa kyali kimugwanidde era natuula eri n'enfumiitirizamu neŋŋamba owamanyi otya nti nina kye namuwa era ekyamugwanira bannange muleme okubeera nga mulowooleza bannammwe ebintu ebitali mu makulu gwe baakugamba nti nina kye namuwa
yogenza okulaba nga obufumbo bwo bwe buba bwonoonese olina kujja wange nze nnina obbugira obbutaasa. Anti kati ekizibu kyetufunamu mu bantu nti bwe wava wano luli kati koggwe kwe kugaa nti akanzireyo ngende mukemekeme asobole okufuna kyampa. Nze munnange nze sirina byenkozesa. Munnange sikkema kubanga era nkimanyi era nkitegeera. Ogenza okulaba nga nze nina okuyamba. Nze munnange siyamba abantu, sirina bennyamba kuba simanyi madagala oba kyobadde olowooza. Ekyo tukiviireko ddala, kyesonyiwe. Kyaka tuyagadde kunyamba buyambi. Nina gwe nali nyambye gwe baakugamba. Si kyekyo kale kuze kye nalaba nti oba oli awo omuntu yagwanira kyali asaaniddwa okugwanira. Kati nange njagala kweyambayamba nga amaka tegannasajjuka kubanga omuntu okubeera awo n'obeera nga obonyebonye n'omwami we omusaza ali ku 0 nembako wemutuukako ate n'aleeta embwa eyagala okuba nga ate yeefuga amaka ge gatwale. Tuyita mu bingi abakyala. Noonyezaako ewalala. Genda onoonyezeeko ewalala. Essimu yo maama yevuga. Munnange ebyeno bigaanye. Bigaanidde ddala mukwano, funako ewalala. Kubanga nze njagala nnyo okubeera ku sayidi y'abakyala. Njagala nnyo okubeera ku sayidi. Naye si wange. Mpulidde mukwano. Beera ku sayidi y'abakyala bo naye si musinzi. Manyi kati kisinziira, twagala nnyo okwebuuza ku bantu abatusinga ku myaka era abafumbye ku myaka. So nze sikyajajinga mukyala nti yakola kino yakola kiri. Sikyajajinga. Kigwa leero. Anyway, nze kale ekindeese ensonga enkulu endeese. Singa omukyalo nabasobola okuntegeera kati maybe oba ngeri najjamu kusoma okuwa ku kyokunywa kuba munnange ndaba oyogedde nnyo. Wanzigiridde. Ebyokunywa mbigabe wange tewali muntu ajje n'agenda nga tafunye kyakunywa. Nakayimba nakayimba omuti daddy. Enkya yagambye ajja kujja ekya kusatadde. Ebyokunywa binywedde oba? Mbakunywako nakuba siri muyonta nnyo. Anti luli nabikuwa n'obigaana. Kati kanyweko munnange. Oyinza okulowoozaamu nno oba nali nkoze eki. Omukazi awanze. Omukazi awanze. Omukazi awanze. Muwulidde. Tunywa wembireze bwe biri. Nywa mpola mpola. Nywa mpola mpola. Nywa mpola mpola. Naye olabika oganye buganye kunnyamba. Ndi mukyala munno gwe walirabye n'ogamba owaayi.
sirina wenkuyambira mamunange abatambula ne mujja nga mumaka ga bannammwe buli kaseera nga mujja muwuzuuma temusobola kubulwa babayamba genda onoonyeeko ewalala esirina kyenja kukuyamba munnange onoosonyiwa kakati neukaba kasente kakeketagisa neukaba kameka mbadde saagala obeeremuko embeera kino ze siri kukema nti kukema kubanga sokugambyeko muno mbulya wakola ki mboba kiwaki nekibadde njagala ondagirye ku muntu nga kasente kinze nga nze kakuwa nonze akuyambako sibikola simanyi golimanyi Wandibaddewo ku mulyango nenkusangawo babadde bufuuyirira ate tuyinza okutubera kale embeera yasooka neetunda nsaba ozukubanga nayogeramuko bubi nga nakusamuko bubi enyere bigambo nayogera byotayagala nsobole okufunakusotowa weteke mu bigere byabe muwala we babuuzaala omwana nga obuvumu obutagatagana kuliko yamba kabe muwala wange simuyamba mukama katonda yekka yayamba genda wesigeka bwekiba kyetagisizza siiba tesisiiba Silivia babeera bakatoliki ngo yamalanga muziraamu omwami gwolina kati haji kati oli hajati wa haji ebyo byonna olambaki esijja kuyamba oba oyagala oba osobola funa naye lwaki nebyokunywa obigala lwaki buli wezija ndaga nti waleese ebibyo kale muntu wange bakyagenda nga wagenze kulaba muntu simaku mukyali asima kwogera naye najja n'ebyokunywa kyogamba eri gyoba okyadde waba tewali byakunywa zabantu munsobera andi kati kisinzira ekikunywa kyo byagadde okunywa gompa ebintu ebinyogoga naye ate nze owulira nyina mulika lwaki tewaŋŋamba nti munnange nze sinywa binyogoga newumba nkulabye nti nga bwenkulabye nenkunoonyeza ebigala nze munnange ebintu byange biba binsala kuba mama kuze na ssente abantu nga mmwe musumbuwa simanyi lwaki okumusumbuwa muleeta n'ebyokunywa
ebyokunywa oyo toyita nabyo lwaki sebe eno naffe nange mba n'ebyokunywa ebyokunywa nze mbigabira ddala sinywa tubinywa tobimanyi sinywa binyogoga ate gwe obadde binyogoga siwabadde kati binyogoga mbadde nja kunywa naye ebintu bibeera binyogoga ate bamwana kakati kyakantu kyasiyambiddwa sirina budde bwebyo musala busanzi busiiba nabasisiiba alubyemu tyagadde kunyamba naye bagamba abayambi nga bangi yakufuna abakuyamba okyaliwo okubalera ogenda olagiraga ate era nina wendaga bandaba muwesa kadde oba ogenda wa okugenda waba wangi gompa ekkomo nti kati okugenda tobaako olaga nze munnange nina okutambula nina okufunira okugenda gye mba njagala mulamu wafe agenda kumwesameka ebyo tobinonooza ondabye ate kati oli oyagala waaki anti zezo eŋŋambo ze babagamba kati ondabye era onsanzeewo kati oli oyagala waaki nkubuulire genda obiba byebyo byononooza mulamu wammwe naani omwagaza ki bikukwatirako oli omusajja owange kati gwate bikwatiddeko kunywa byotambule ogende sina kyakukolera sina kigenda kuyamba sijja kumala budde bungi naye ng'okoze bubi simanya zino nsawo nga twagisanzeewo ensawo nga twagisanzeewo si yaffe nga weekengedde nnyo gende wamma si byange munnange si byange beera bulungi mukama beera bulungi omukazi oyo ayomba abakazi abalogo bayomba wamma kati kambayite mukambwe okwogerera nze ndoza ntule wano osobole okulya tusobulya amaloboozi
Tuli mahamadi siwe bwana ndakirira wano wewange just jangu tulekule soko tulize ku atono ye tomumanyi oba namulabaye tafanga kiki kino kyendiko tafanga nze nali mmanyi kano akasajja kafa n'okufa kale omusajja omukakkamu omuntu mulamu jangu tutwogeremuuko tetwagala wa tubaduza just kunyumya mbulumya kyekituufu olaba omuleesi singa badde otudde era tubadde ensonga enkulu tana kyetaaza waka naye kwogeramuuko nga agala kulaba ku mwana omwana yogera naye ku nsonga kino alina mwana yagamba siyera kajjona manyi kakazikwe banekikamudda naye nga otuula obusoosofu otuula oyimukoola otya nsobedde eddaka kazikwe kalina jjona okuwamuza wamunzaala omwana si wuwo ssebo omwana obadde omanyi muno omwana si wuwo omwana alina kitaawe kati lwaki mama kagambe njagala genda kumala gafunye maka tugende mateeka olina ekyapa kyawano oba endagaano yawano ekyapa nkirina kati kambuuzeemu agamba mugendeko mu mateeka tolina ndagaano yawano oba ekyapa kyawano byonna yabirina ebyapa kati bwe buvumu bwakozesa omwana jona wange ekyapa nkirina eddagala kirina katonda biri mu mannya ki ate gwenye bwombuuzanga nabagambye mubindeke biri byange kati musaba okomyewo kubanjawulo kiki kyoteeza oba mulabika mubuzimanzikiri olaba muleeta n'olikwesite oyo nze sinitegeera simulaba mulake ebintu byebitumyetunyisa omukyala yo katisebo oteekebwa okukola kinakugambye mpuliriza byonna mbadde mbitunuulidde osinga nawe nawe kyakyayagala kugamba
kubanga kimatali nga asobola okuba nga maybe nga noli anakyali onayo kyonna kyonna Kiwali omukozi wadde omaze nga bbanga kinga toliiwo wano. Kakati mufaaki n'ensi omwana wa munno mufuula bw'otyo. Omaze ebbanga ki nga toliiwo mu makaago? Bbanga ddene. Kati omukyala ofaaki n'ensi omwana wa munno mutuusa ku biseera lyonna lyonna osobola okumalako naye n'ensi. Yakugambako omunno nze namugoba wewaka. Byonna tubifunye leero nze era ndeese tuze kutereeza nnyumba eno muba mulimu ekirimu kyonna kyonna kyewaleeta oba wakijjawa n'okufuluma nakyo Kuleese ng'oli musawo Uganda. era ensonga endeese era nfuzimala Temulina kye mujja kunkola. byonna byewaleeta mu ntwe eno Nze sibimanyi mmwe mubimanyi kati tandika obbijjamu. Mmwe mubimanyi nze sibitegeeza. Gano makaaga n'entebe zange ze nalekamu zonna bazigattira wano wange. Kasule nti kyenkoze kyonna ogenda kuba bulungi, ogenda kutereera kyonna kikubaddeko. Weebale kubikola ssebo, weebalire ddala. Weebale byokoze, biki ebyo byokoze? Yenna bigenda kuddira omukyalo ono. Biki Naye atambule n'ensi. ebimbaddeko? Abongetere n'ensi. Atambule ng'omusana agende ng'omusota. Biki ebimubaddeko byenna? Mpuliriza. Atambule ng'omusota agende. Saagala kukulabira maaso go, njagala okulizenga matu. Mpuliriza. Njagala todamu omulaba n'amaaso go, njagala okulizenga matu. Era byabadde yakola atambule nabyo. Twagala agende ng'ensi n'azinekawo. Kitegere. Okukola yageze muyigule kino kuyigire eddagala eriwo. kyo kiwadde wampadde n'ebinyogo. Mulekaanyi wakati abinywedde kati gwe olw'obinywa lwaki gwe tobinywa ate omugambye muno tabinywa kati gwe olw'obinywa babinywe bwati mubinywe ebinywe lwaki oli Temumanyi lwaki akola ebintu, lwaki akola lwaki muba mufulume mutambule mugende okusinga munajja nga muzunga zunga wanekawo mutambule mugende tonjiira ssebo biki bino byonjiira bino bimwalese byabana abasajja bamu temunjiira nze wabula genda ogira obeera gyobadde.
kikabuka. Kazi mwenyewe. Muyaye. Hello. Hello, Wanji. Kale nawe je baliko. Obo nani? Oleta bintu. Ogenda bileta ennyana maye. Bw'otuuka ennyana mawe mu katawuni ku petrol station kubiraako. Sitegedde. Kati omukyala ali mu byakiyaaye.
tujja kusooka tugenda wa chairman batuwe ku magezi ne getuyinza okukola kati njongondageko ku nnyumba yo endo wano yasibawo naye ate ng'alese essimu ye ayinza ki okutadda ng'alese essimu ye nnyini wano ate okutwaza buntu kati n'essimu agende naye ng'ofunye essanyu kakati abadde afumba n'okufumba nze kati sibitegedde amaka gange ne bagacyankalanya bwe bati yayonooneka ennyumba ate olina ofuna nyumba yonna yina ekaddiye bagimazeewo kadde ebbanga nti kati siddene ebeere kati kajjukira nti bo babeera mu mayisa abazimantisiwa bwetulina kugalawo tutya oba tuzzeewo obuzza simanyi tetwala kuzaawo obuzza waneeno tugende tebajja tutwalawo byange byonna ne babyonoona labentebe kati bino wabirekawo ebbanga laba bye baateekamu oba muzimbibwe kati n'ekirala omusajja bbaawe emmotoka ye yiri wali eri yetajje naye tusobola okuwanagana naye oba talina malogo tujagenda mu mateeka bino birekawo bayiteeka mu buteesi baleeta buleesi ndowooza balamanyi wabirekawo nebbanga libeera ddene banga ddene asibeera mu makaga ojja ndina tugende tuggalewo waneeno tuwangudde tuwangudde nkyatiddemu tuwangudde olutalo tuwangudde tugende kati negude gireseyo ekooti yo togade wewo nakawakaawo oba tukyayagala ekooti yo gireseyo oba onakumoko eti kooti yo newakazaawo tuwangudde lusumuluzo tetuyinaki tweyanze nyo tweyanzege tugende waka ofuna ngoma nasoko weteyoko neyanziza nnyo bambi tugende fedda tugende ate wala kusigala tugende fenna ayagala kusigala enewe wamma kiriko kiri nti bagamba guluma yaguzza mbu simanya mbu ejjo byolirira mu kambo oba libukukira mu mutwe waliwo olugamba okayadde akaddadda kyosiga kyokungula so mu byonna ababadde naffe mu puroguramu yaffe n'abatambudde naffe mubalejjo mubalire ddala ebibala kutugoberera nate era nange enkola kyamaanyi yo nange neebazanga nze kutambula naye jipu kamera omusajja ali professional nnyo era olinayo akalimo konna koyagala okuyambako oyagala kukwata mukolo oyagala kukwata bifaananyi oyagala kukwata kintu ebirungi ennyo alina passion wabula kimu kyakola akikola ngaolabamu professionism kugamba akikola
tulina experience weeri si kintu kya kibogwe. Abaana bamwetaze njakuba munoonyako tulabe nga ate nama bakwasaganyizako mu byo bagala okukola. Omuvubuka mulungi nnyo, alina eddembe. Kale olisingo maani kirisingo kitaata koba obulungi bw'oliko tekuwuluma. Tunoonyeyo omwana kale singa kuwadde kamera ne bakugira eno omuvubuka alabika bulungi wa haiti weeri Portable alabika bulungi nnyo naye ali mu kubuuza nkibuuzo bankireke nti omuwala mukozi mulungi muntu mulamu aliwiringi okukola mugatte like mwekulaakulanye mutambule bulungi ayizibu kye mulina kazi bakazi basinga obikola abakazi basinga okwefulira abasajja oba abasajja basinga okwefulira abakazi abadde mukazi n'abasajja babikola mukwano mutoba n'omusajja nemutuka mutuuse nakulaga nti akufuumuula natekawo omuntu omulala. Anyway kampisewo mpozi ne kano mwenna abagala bambako mugeremu obendala mugenda kunoonya nze mwendi sikwategana abantu bakiyayiyayi bakifedefede abatagaliwe nga ssente ya muntu anateera mbakoowoola kizigo ekya Nyondo Glim njagala mundabe wenfaanawe wali layiti ati ono sikyatyawo wadde njagala mundabe wenfaanana. Ekituufu kiri nti sinako wadde ka makeup mbadde mulwadde ate amaze ne wiiki yange nozanga nnamba nga sikotako wadde mukazigo kwesigako wadde ka oil naye olaba nti sirabika bubi. Ekituufu kiri nti ndabika bulungi skin yange tojagiramu dark spots tojagiramu pimples togenda girabamu byonna any skin rush ogiraba nti eri very clear eri very okay wadde sinako keninako nyinza okuba nga ndi mubi bubi naye nyirira ndabika bulungi kyekituufu. Kamera si eri awo nti eraga bulungi olw'ensonga nti wali ekiddedde kifaananyi kiri clear nnyo naye ndabika bulungi. Njagala mutunoonyeeko n'omuvubuka tugenda kuba nga tumwako support ngaffe aba Nyondo Glim. Kino njagala nkibagambe nti mundaba waneeno bamutulaba afe aba Nyondo Glim tulina Nyondo Glim of course tusizira ku Nyondo Media tuweereza buli kimu. Tulina ne Nyondo Charity, tulina Nyondo Estate Experts, tulina Nyondo Squad. Abasinga mujimbuuza eri ludda wa Nyondo Squad twagiteekawo e Dubai. Tulina abavubuka baffe abawaguufu nti bano ba agents ababasereza abaana ne batabawo kye balina bbawa ne babajjako ebyabwe ne batabawo kye balina bbawa. Kati ffe kye tukola tulumba omuntu oyo tetubakuba tetukola ki naye tuteekawo embeera nga tetukukuteeko ekusendasenda n'obeera nga ate osasula ssente z'omwana kyenyiza okugamba. So eyo embeera yaffe era akaseera ako twakyaka nnyo waliwo ebiseera ebyaliwo awo nga babba nnyo bagenda bakendeeza mpolampola tubateeka mu kamera yaffe ne tubasasamya ssente nga tetubakubye tetucarries out mob justice nti tukubye tutaddeko olubale tukoze kino tetwabikola ng'ebyo mu bukkakkamu mu mbeera nnungi tukusasamya ssente z'omwana ng'ate weeyagalidde kyekyo. Kaakati wetwogera ku Nyondo Estate Experts abaana abaagala okugula ku mataka aga layisi nate era nga kuliko ebyapa n'endagaano obulagaano kisinzira akasente k'obeera oyimiridde era nga bwe nabagamba nti tulina abaana basevinga naffe oli n'agamba nti RZ kijja kumbeerera kizibu ky'okukwata obukadde obuna omulundi gumu kijja kuba kizibu ky'okukwata obukadde obubiri naye nzija na sevinga nammwe tulabe nga tukola ki tetukaka mwana yenna kubanga nze nyimirira ku mazima sisuubira nti eri omwana yenna asobola okujja mu kamera n'agamba Rosette yali anzibye eva face yange ebeera mu kamera newe nalibadde nga siri mu kamera obuyaye n'obufere buva ku mutima kubanga bangi tubalabye bali mu kamera naye ng'ate babba abantu kati bafuddeyo nga mu kamera mwali naye nga bba ono najja n'agamba ono yanzibye naye mu kamera n'akomawo neyeewaana nti ebintu bye byakola biri legit nti akola ku bantu bulungi nnyo naye nga tewaliwo abakaaba. So ffe si yenkola yaffe nti ffe tujja ntukuba obulango waneeno era aba ne batunoonyako nitubawa ekyo kyabeera baagadde mu mazima ne mu butuufu bwakyo kubanga tuyimiridde ku mazima era tewali yali avuddeyo n'agamba Nyondo Glim baakola kino Nyondo Estate Experts baakola kino Nyondo Squad baakola kino Nyondo Media Nyondo Charity. So kati nga story gye njagala okubalaga waliwo omwana bamuyita Brenda era twali ne bano bajibu nze saaliko naye nga bagenda enkozi ne tusanga omwana yali stranded taata yeeganye omwana yadduse omwana bamusaba ssente z'eddwaliro tewali omwana tanawadde obugoye tanakyalina ne tudduukirira ngaffe abanyondo ngaffe abanyondo
charity. So tukoze ebintu bingi nnyo nga ffe Abanyondo charity, mutulabeko nga tutambula mu baana ab'enjawulo, ne tugendako eyo ne tuyambako ku baana abali eyo mu ziggeto, ne tubatwalira ebintu, ne tubawa kasente, ne tubawa support mu ngeri emu oba endala. Si lwakuba tulina nnyo naye gwe mutima gwaffe. Era nze mulimu lwe ndowooza n'ekimanya nti amazima gali nti Katonda abeera akutumya okukola ekintu n'owookola otya n'owookyewala oba olina okukikola. So ndi God sent. Saagala mugambe nti nombalimbalimba. So byonna bye tukola, byonna bye nkola, mulimu amaanyi amalalamuuko kubanga nange siri bw'omu sijja balimba. Siganzikiza naye ga kitangaala. Era n'emikwano gye nninaanako gye mbeera nagyo, Mukama ansunsuliramu emikyamu n'akola ki? N'akola ati nampa emikwano emituufu ate ntukulaakulana ffenna. So kyekyo. That's why byonna bye tukola tetubeeramu na kutya wadde. Nyondo charity bingi byekoze. Dubai ebeeddewo abaana bangi abali ku nguudo nga tebalina wa kusula. Bwe mugenda ne mulaba vidiyo zaffe ez'emabega, ebintu bino tetwakatandika okubikola, tubikoze kuva dda. Olwayinza okugamba baabitandise okubikola balabidde kwani? Kuviira ddala gye nimba taata jangu kaŋŋambye nnimba mwana gubana buyina eddalu. Kakati kyekyo twatandikira ddala amabega gye twatandikira ne tuba nga tukola guno omulimu nga tesigwa bukake wabula nga tweyagalidde nti ogaana obeeraawo n'olaba embeera ebeera eriwo wekwatako ne tugamba katukole kino bakiri tusobole okuyamba oba okutaasa. So sitanye okwagala kulaba mbeera egenda yonna webeera eri naye nga teteeredde. Njagala nnyo okutereeza n'okugusa ekintu. That's why nwana nnyo oba tulwana nnyo. Kakati tugenda ku Nyondo, twogedde ku Nyondo charity. Nyondo charity era nga theme yaffe egamba be the heart. Be the heart of what? Be the heart of others is our theme. Be the heart of others. Beera omutima gw'abalala. How? Yeah. Be the heart of others. That is our theme. Ngafa Abanyondo charity. Nyondo estate experts njogeddeko Nyondo media kutusinza ntubaweereza ne mulaba ebifa ebule nebwe yabyo nebigenda maaso munsi ne mufunamu ekyokuyiga ne story eno mujja kufuna ekyokuyiga. Guluma yaguzza nateera omuntu okungola kiwakola kye mukyalo singa yabeerawo nabya n'omwami we oba olyawo baali badde kati baakulaakulana nnyo nina y'amaka of course gagenda kumulemera ddala oba gamulemye tuyinza okugamba kati naye kagenda akirozeemuko kyokola naawe kyofuna. Yali wano ng'abadala ye badala yina nga ye badala nga bw'alabye. So kyekyo. Then bwe tuwera ku Nyondo Glim awo njagala okuba ennyo era bwengenda okusemba nawo. Nyondo Glim ye supportinga Nyondo charity kubanga ffe kye tukola kino guno mwaka mpya era njagala era nsaba buli mwana yenna agenda okuba nga atuwagira mwaka guno ku Nyondo Glim. Wallahi ya Mungu nsaba Allah wa kitiibwa, nsaba Katonda omulungi yenna agenda okusupportinga amutuwere omukisa. Kye tugenda okukola ate kirungi kya byonna nti osupportinga n'ogenda n'omukisa gwo ate nga ne sikini egenda kutereera. Esigama mbuno maze gagula just maze gagula mazzi ga kunywa gawonya ennyonta buli omu agalina. Zino skin products si buli azitunda nti ddala kituufu zikola ebyo by'obuyagala zikole. Neffe tuvaluinga essente y'omwana nti omwana akwada akasente ko nti agala kukola kikutereeza sikini ye making sure nti omwana afunye kyayagala. Yensonga lwaki tuba nootinga Samoya naye ne tubasaba nti mutunoonye kwagaleka kiti ffe mwe muli bangi ate ffe tuli omu babiri basatu kiyinza okutuuza bwe wali ogenda okunoonya gundi onoonye Janaati onoonye Ruth onoonye ani Ketra. So kati gwe nsaba tuba tukuwadde ti munange tunoonyeeko tumanye results mu weeks 2 mu wiiki emu tulabe otuuseewa wabanga omanyi skin munange zanjawulo tulina different skin types nosanga omwana nga ye ate omwezi mulamba tanalabawo change oba nagiraba nga ntono nnyo nolaba omwana nga akozesa ennaku 3 zokka nakugamba Rosette wala nga nawe change ogiraba nga yamaanyi nnyo. So skin ziba zanjawulo era nga mbasaba bw'oba nga nakufuna kyoyagala keeping on ng'oyogera naffe kubanga nze abaana bampeereza messages kwene essimu sibala ate era bonna nfuna kale ne mbaddamu Rosette kati nze sinakuteerera kyonna kiri nkugamba nyiddi yakola bwoti ne bwoti eno munnange skin yange yafuukuuse ti munnange nakugamba ti process y'ekizigo ekyo skin ezimu zifuukuuka naye maana ekola ki neeterera. So tugenda okuwa product tukuwa buli kimu kyonna ky'osuubira okufuna kwegamba tukunnyonnyola buli kimu kyonna. So mbasaba baddiya bange mpulira nga njagala kufukamira naye nga mbebaza mwenna batusupportinze okuva we twatandikira. Ensonga lwaki nakatukyaliko olw'ensonga nti ebintu bye tukola biri legit oba bya ddala bya mazima si bya kubuzaabuza. So nsaba Katonda buli mwana agenda okutuwagira ku kizigo ekya Nyondo Glim guno omwaka era kyengenda okukola nga mbanetera okukikola naye nga kisosoowazaamuuko gwe wenna ze naagula package
tumanye okujjako akasente akatono ennyo tulina omukebe gwaffe ogwa Nyondo Charity mwe tusuula yanagubalagako tujjamu akasente katono ku mwana paka gyaba atutte akasente katuwadde oba kakosimu tukajjako ntujjako akasente katono ne tusuulamu tumusabira omukisa n'atambula nagwo sijja balima nti obeera oguze ekizigo okufunamu sikini ebirenga erabika bulungi nate era n'obeera ng'ate olina omuntu gw'osapootinze gw'otamanyi nti mu kugula Nyondo Glim otusapootinze ngaffe tukomye ku ffe noba ng'ate osapootinze Nyondo Charity mu Nyondo Charity muli wantu tusinkana abeetaaga n'obeera ng'olina omuntu gw'oyambye mu butamanyi akaseera kalituuka kubanga esala yange gyesabira abaana abatuwagira akaseera kalituuka obeere mu ggulu eyo Katonda agambe nti no munnange oyamba omwana bw'ati ne bw'ati naye nga tomanyi wamuyamba otya ogenda okufuna details zonna nga wayamba omuntu ng'oguze ekizigo kya Nyondo Glim kubanga mwe tukwata tuteeka mu Nyondo Charity bino bye tukola ono omwami kyaje ziri kuffe aba Nyondo Charity era ffe tugenda okuba nga tukola ki nga tubikolako byonna tumuyambeko naye nga sente zivudde mu Nyondo Glim omukebe gwaffe weguli wali Nyondo Charity akasente kava mu Nyondo Glim ndukatwala tukateeka mu Nyondo Charity so buli agenda okugula nsaba Mukama Katonda kwase ku bipya by'oyagala oba omwami ofuna omwami gw'atera ofunangako nga mulungi muntu mulamu ali supportive akwagala afaayo njagala ofune ekintu kibaita ofunangako mu bulamu bwo mu myaka gyonna gy'oyiseemu era njagala ogenda otypinge I need Nyondo Glim I need Nyondo Glim ndi Saudi Arabia ndi Qatar ndi Kuwait ndi Switzerland ndi USA ndi Canada ndi Juba ndi Kenya ndi Uganda ndi mu UAE ndi wa gugenda ogambe amen byonna mbitwala nkusabira atazalangako zifunayo ku mwana atafuna ku mwami mutuufu kwegamba ekintu kyonna kiweegomba omutima wakyo gukiyaayaanira nga tokifunangako bukyanga lyozaaliddwa kyagana myaka gyonna egiwedde ebbanga lyomaze muno bulamu bw'ensi okifune ojja supporting Nyondo Glim ogambe nti njagalayo skin product ya Nyondo Glim era amen byonna ebyogeddwa mbitwala katulabe ono omwami tusetolingeko gya buli kimu kibeere nga kiri bukwaku ajja musobozesa wano abeere ng'atundawo wano aveewo abeere nga ataafuna ekintu ekipya naye ng'era nammwe abali eyo omuvubuka ono tali walanya abeera nyanama ku eri moviti eri wansi waliwo ekipande budda bwoti ojja oba omusangawo kubanga era yagamba agala kusooka abeerawo ng'akola akalimo ke agattekawo ebimuli akyalina ebintu byakola ki tanaana kufuna ssente za capital agambe nti kati kambeeko gye ndaga naye onaba atunze wano taga kutundawo leero oba nkya so yenna agala okumuwa ku support mbadde nsaba oba nteesa osobola okugyawo ewantu awo n'ojjawo akantu n'obeera ng'omuyambako nga obeera osobodde n'ojjawo onomuwagira oba ku mayinja oba ku bimuli oba ku musenyu ng'ogwo n'ogamba kamusapootinge naye kijja kukola amakulu nga gwe kennyini weetuukiddewo n'ogendawo kyora nga sagala bba wannamba mbw alina mobile money mumuyambeko ayagala kasente yeekolera kya kye muyinza okukola okubanga mumusapootingako nga mumugulako ebintu byakola kibyatuna nabeera ng'akola ki ng'addamu amaanyi era ngenda mugamba ebimuli ahandikire ku bino kubanga bino ebimuli birungi obiraba alina otandikako ebyo ebimuli bami kyabayimiriza wali eri naye ka just banjagala kubamaliriza mbasiibule babali bayimiridde wali eri naye nga ngenda mbasange tube nga tukola ki nga tugenda bakyanyumyamu bambi bali wali eri balengera bakyanyumyanyumyamu naye ng'ebimuli njala otandikire ku ebyo abeere nga nenayo ebimuli nenayo waliyo ebimuli bino ahandikira ku bino abitwaleyo wali eri tulabe nga abakoneka bizinesi katandikawo naye nga munzikirize njogedde nnyo omuganda agamba nti naazina obulungi ate ananyuka nti naazina obulungi ava mu ddiiro n'alima ewagonda ate anaakola ki kambatolera essalaamu n'abatali basiraamu mbalamuse mu kiramuso kya mukama waffe ekirungi kantandike n'ekiramuso ekigamba nti mukama waffe yeebazibwe ng'oddamu nti amiina aweebwe ekitiibwa n'ekitendo okuba nga agwanidde. Assalaamu aleikum wa rahmatullahi wa abarakatuh. Wadde mbadde mulwadde amiina. Beautiful people, right about now tuli wano ewa Nyondo Media atengera tuli
kuyisaamu ekintu kino Nyondo Gleam. As you see, the skins are always supposed to glow. Abachala gwengolieyo, you have pimples, you have dark spots, you have an unclear skin, you are not appetizing. Do you want to glow? Nyondo Gleam is the deal for you. Tayerusa, it just gives you the glow, the shine. Ochitegera dabate wetaga filters of the Snapchat, sijui TikTok. Just come ewa Nyondo Media. A number it is 0524680778. It's very affordable and very effective. Trust me when I say so. Omukyala yeekuumira ku mulembe nina essanyu okukwanjulira banno ba Nyondo Gleam. Bano bakuleetedde ekizigo ekipya katale ekiyoyota olususu lwo ne kijjamu embalabe, enkova eza buli kika, binnamakula, enkanyanya, endwadde z'ensusu zonna, wamma n'odda buto era n'okuuma ekitiibwa kyo. Nyondo Gleam basangibwa e Dubai, Abu Dhabi, Al Ain n'okwetooloola ekyondo kya Buwarabu. Gwali e Uganda basange Nyanama okumpi ne Movit okubira ku noti 775 M5 noti 8 oba gwali e Dubai kuba ku noti 524 680 noti 778. Nyondo Gleam tukukuumira ku mulembe. Abantu abagamba nti ate kaakati bufunye mu bwoti babulabire ddala bulungi nnyo. Mulimu abagamba nti ate kaakati muntu w'ebizigo ne bituwazi nnako ne zitwonoona okitegeera. Balage skin nga bwefaanana bulungi nnyo, bakakase omuntu afaanana atya. Talina pimples, talina dark spots, olaba nga skin eri very natural, eri very okay. Ffe tulwawo okuteekako makeup nga bw'omulaba nti nomuddawo mwetonetone museko makeup, kano kaaka, kali kaaka, oteeko kano, oteeko kali. Era omuntu ya skin ye nti ye mutangavumu nnyo okusinga nze. Kale nze nga bwenfaanana, of course nange siina zinnako nga bw'ondaba. Eno skin yange eri ku nakyo, ate tetweyerusa. Mutuddawo tweyeruse. Omuntu ayagala okweyerusa, ffe tulina sisita waffe era naye yabisomera ddala bulungi nnyo. Kati omuntu ayagala okweyerusa ng'oyagala weeyeruse bulungi nnyo ate ng'obalansinga, ye sisita neti asobola okutasiima ebula agiwa. Tusiima abaana mwenna abatukkiririzaamu, abatusapootinze ku kizigo ekya Nyondo Gleam. Nga bwemundaba bwenfaanana, eno kamera terina filters, bwe nti bwenfaanana. Kamera eno terina filters. Era ntwala omukisa guno okwebaza abaana mwenna abatuwagidde mu ngeri emu oba endala. Abu Dhabi mukoze kyamaanyi nnyo, mu UAE Abu Dhabi mukoze kyamaanyi nnyo. Amul Queen, Ras Al Khaimah, abaana bawangalira mu Jumeirah, Dubai, Sharjah, Al Ain, yonna mukoze kyamaanyi nnyo. Bannange kambakulisa ennaku enkulu, muzikulike. Mukama yebale kuzibayisaamu nga newankubadde abaana abasinga of course mwe temuzitegeera nazitegeera. Olunaku lutuuka naye nga tomanyi nti olunaku lutuuse. Olw'ensonga nti obeera mu nnyumba ya muwalabo, tomanya nti luno lwe lunaku. Nga bwemundaba wano eno, kino ekifaananyi kya nga nze Nyondo Rosette, kubanga bw'obeera nga ontunuulidde ne omulongo munnange Whitney, tuli banjawulo. Ye mwerumu nnyo okunsinga. Bweba nga mutusinkanye era musobola okukiraba, of course ne ku kamera musobola okukiraba nti ye mwerumu nnyo okukola ki, okunsinga. Anyway, nga sinagenda wala kasooka ababuuzeeko naye. Buuzaako abawagizi baffe aba Nyondo Gleam, banaye mwe bali tuwagira, temujjanga okwo. Tweyanziza nnyo, tweyanzeege.